byemmanize birala nayo bisikirwa mu kumufuna twamufunirawo olukole ogw'Nairo Theatre kyekyo kati ate nga gwe mumanyisi omukyala mukulu naye kati saagala nnyo okuseddira nkima ndi musajja mulangira ngezaako okuwanuuza ebyo nyinza okuleetayo ku baana ate abalala bemutananabako singamba ngezaako okuwanuuza nga basatu kuba bana nsobola okubaleetera embaga ti bano abaana bano nze mbamanyi ne maama waabwe mumanyi olunaku lwetwamufuna ndumanyi ngaebyo kiri wankima mujje mulabeko mujje abakungubazi bano babalabeko balabe abaana maama balese muliwa nakiweewa Deriki Godi Mire mukozese eddakiika emu temujjanga mukaaba nze nagumisi kyakaaba nja kukaaba nga ndiyizeeka mu kisenge sigamu kukaaba mwanguwe naye abavubuka abo abajja be bato bange maama waffe bandekedde bonna nze mukulu pozi bano abakulu bo balya nnyo emmere nze kanze mbadde ngezezaako okumaka figa mujje wano nze kambadde ngezezaako okumaka figa yimirira gwegende wababawo buli omu agende wababawe kulayini kwababeera buli omu gende wababawo gwe baba waalwa nalinye baba waalwa buli omu gende wababawo gwe Godi baba waalwa gende wababawo temujja ebigere kati nga wetuyimiridde nze mukulu bano bato bange ono yanzirako oli naddako ono oli naddako ono n'oli omuwala oyo naddako omulenzi n'oli oli Godi omulasita yasembayo nina omukisa gumu nti maama agenza okubandekera ng'olwedde nabalabirira dda tebagenda kummenya siinaayo omu ku bano atamanyi mugaso gwa ssimu yange mu ssimu ye era tewaliiwo yali afunye kizibu oba ssanyu nankubira ne tulemererwa banjawulo ninamu abayaayeyaye ninamu abantu balamu ono Deriki ono muyaayeyaye yandiddeko nesente za pameti enjuuzi awo n'atagikola oyo muyaayeyaye Deriki oyo oli omuwala oyo asembayo wali bamuyita Mire kati oyo ye waba alina ekizibu kya 3,000 wakuba essimu agamba baba nyina ekizibu kya 10 kati gwe n'obuuza ngenda ziweereza ntya ne mugamba nkuweerezaayo ekyebiri n'agamba ate baba kyokoze sikiraba kakati bajja kunja simulangi n'ebiri wabadde n'ekizibu kya 13 nze byefuna essimu y'oli oli yakuze ali mu byuma ayokya byuma oyo asembayo omuggalanda wa maama naze byefuna essimu ye ng'ebyuma tebabawa ssente nga nenti bamugoba mitwalo 15 nangamba nze baba bagenda kunguba omulimu n'emirimu tebatuwadde ebibiri bibeera bitya bino ebyokukola nga tofulira nemugamba kati zino kansasule naye ategere gyoli musajja olina okukola ennyo olabe ng'okola emirimu mingi osobola osasula ebintu omwezi okola ki oguddako so babale nnyo mwebalire ddala mbeera mudyaza amaanya bamaama baffe tukyabalina abasigaddewo mama Namandeeko Jadiriisa mama Naalongo gwe bali wano
bazze kwolekera muganda waabwe mugende nze mbakadde naye ngenda kubeera mulyazaamaanya nnyo weseebazaako muto wange omulala abadde asinga ennyo okulabirira maama mu bulwadde ne seebazaako mukyala wange abadde ajjanjaba maama wano amaka gano ga Mulangira Jemba Joseph Kiweewa mukulu mayinja gali mu Nsokolo naye Mukama yampa omukisa n'ensooka n'enfunawo nenga makasoka enyweze kano nga woŋŋamba mayinja yaŋŋamba togeza noota enkoko ogobe embuzi sooka onyweze enkoko olyoka ogobe ki embuzi sebo nanyweze enkoko mukyala wange Bridge aliwo Bridge tulange abantu bakulabe tebakuyimiriza mu kkubo baswalenga waliyo taata iteeno itasaidize ene waliyo taata waliyo poliisi bakyala bange mumuwerekereko balamu bange mumuwerekereko mukyala wange jajja ajjanjabye maama wange yatamweganya maama wange abadde ayogera ekigambo kimu tubadde tumanyi okuvaayo nga obudde buzibye naye osanga nga tanneebaka ne tugenda mu kisenge ne tunyumya agamba naye omwana wange anzijanjabye n'agamba Bridge era maama wange yafiiridde mu ngalo za Bridget ne kato kange kaliwo kano kalamuko ate osigadde oli kayaaye awenda nakaganya okukaaba nga kyekakola kagenda nekagenda mu kisenge nga kaliyo kokka nekakabira eyo nemekalaba eno maali yange bajja oyo yaŋŋamba kale bwagwe talina magezi naye neewunya engeri gy'okumamu obufunko kale njigirizayo ekyo ate ngafumba naye eno maali yange omukyala wange ono Muzeeyi Butebi yamulaba mu biseera byadda amabega nga tetunnaba kufumbirigana era mukwano gwa Muzeeyi Butebi oyo muwala we ngenda okutuuka ku kwanjula kwa sisita wange wa Muzeeyi Butebi ng'ate yasoma ne mukyala wange ekitendo ajjanjabye maama kale siganye sente zange zonna nziteeka mu ye naye bannanga ajjanjabye maama weebane kujjanjaba maama bano bakyala bange ono ye muwala wange naye sente zange ezo zimuteekamu naye ajjanjabye maama ngume mweziri kandi dayo kano kekaba maama kabadde akkiriza omukwatako yekka ono maama ayagala okukyuka ono maama agamba nsikamuntuulemu ono era nkusuubiza mutwe wange oli mu mikono gyange ekiseera kyonna kyendibeera omulamu obwomufu era kulabirira naye twateeseza terikuddamu kaaba terikuddamu genda kubeera wekka kale mubeere ebigambo ebyo biyinza okuba nga bingi naye sirina wensobola kubikomya ekyokubiri nyinza obutaddamu funa mukisa kubafuna kubeebaza tata Kayemba mwebale Mayinja mwebale taata abantu bano boolaba nze banzaala era nze ndi mu bulamu bulungi munnange ndi mu bulamu buki nze sisasobola kulemererwa Kampala kubanga ebireetera omuntu okulemererwa wakwebaka wonnyinawo wa mirundi ebiri ekyokulya jjajja wange Misaaki alina woteeri tejja kugwa ate ye waluuna wensiba mu kati tewajja kugwa njagenda nazitendire emmere ntambule nkomewo nkole ki
mbebake ono ayina hoteri emunyonyo wajjaddi kwegamba emmere njaba balansinganga wakiri nebekulya wamu mulundi mingi bajjo ayina restaurant ku university njaba balansinganga nebekulya wamu mirundi mingi naye nga nze mbebaza nnyo taata nkwebaza okubeera nga wali muntu w'abantu munange nze ensi yanyangulira we nasanga abaganda bo wano buli we nakuwanga ekigere nengamba nze ndi mutabani wa Kiweewa nabagamba oyo omuganda waffe talina ttaka lumu nabuuza jjajja Misaki ono ne Mayinja ku Kalenda edda nga ndi muto nga nkyasoma nga sinnaba kuleeta sipapa ne mbabuuza naye mmwe nga mufunye ssente ate zitanawe nga tafuna ssente mwe mukikola mutya oyo ndira ngamba Mayinja oyo tatawo yeewa obuvunanyizibwa bungi nemubuuza mutya nagamba kati olaba gurupu eyo gurupu tefuna ssente kati bamuyita muzeeyi ye tafisa bamuyita muzeeyi naye takola ki tafisa kati gurupu tefuna ssente ye obuvunanyizibwa wa gurupu okuliisa abantu abo bonna lwaki nemujjayo nengenda nenoonya sipapa nemugamba nze mutabani wa Kiweewa nga nsoma ndowooza ebiseera nemugamba kati nze mbadde manager tatulanga naye sinadde ebibiri just anjagala bwagazi kati mbadde njagala ofuuke manager we naye sooka omuweeyo miliyoni asatu akoleyo business aleme kugenda mu kyalo kuyimba sipapa nagamba oyo mwagala nnyo yayimba akameeme mundeetere nemutwala namuwaayo ku ssente awo naafuukamu manager we naamukolerayo ku nnyimba naye nga namunoonya simumanyi wabula nawulira bagamba waliyo omugagga kati gwe bayitaani sipapa era naye mwebaza yataali mukomera muganda wange oyo naye ayina we yatusuula era kyasanyu abakodomi bange basezaala bange banazaala bange mbeebaza nnyo okulimirira wamu nange jjajja nalweiso webale kujja abantu mwenna sigenda kumenyamenya sisobola bamenya nembamalayo mbeebaza okumbeererawo enkya tugenda kuziika maama nze ankoze bubi situkkiriza programu zange nali njagala kugulayo ettaka eddene tubadde tuli mu programu ne muzeeyi oyo Emma ne Kavuma mu mwezi nga gumu myezi ng'ebiri nga twateesa dda wetufunayo sente buli ngenda kugula ettaka era nze ebintu byange ebisinga mbadde binyumya nnyo n'oyo ne Kavuma mikwano gyange Hajaruna yanjigiriza okugula ebintu yantwala nanambuza ebyobugagga bya Lumbi nga 7 sirimba nemubuuza kati bino bikola otya osooka n'ogula ebyo kyosobola n'oyongerako kyosobola naye toddayo mu kyalo togula nnyo mu kyalo we natuuka ku kalina yeemu eyo nemubuuza naye wano waki toteekawo essomero nangamba kati oyagala tukole essomero ekirowoozo kirungize kizime ekiina konze naye opapa sente ginteekemu amaanyi nangamba naye tukola endagaano ekoma ku ggoofa towawajja wano okuta okulwagi eyinnyo sakulyamuloge wenafuna ezigula ewange webatankonye nenzimba essomero era enkya tugenda kubeera ku ssomero lyange wengenda okukolera omukolo gwa mama wange ogusembayo kubanga nina kapoloti kemba dinamugulira okumuzimbiramu ennyumba bakadde bange baganda be banzikiriza bato bange banzikiriza maama wange muteekaawo tewali nyumba mbadde nakagula poloti wetugenda okumuziika era wengenda omuzimbira ennyumba egatta abaana ba maama bonna era nga njogera nabo mbagambye awo ewa maama nze wali mu manya gange njagala wakyuke wembadde mbagambye nti njagala awo ewa maama wabeere waffe ffenna abaana ba maama wetugenda okuziika maama wetugenda okuŋŋaanira era sigenda kukola lumbe lwa maama nga simaze kuzimba nnyumba ya maama njagala nzimba ennyumba ya maama newe naaba ya bisenge 3 tukole olumbe lwe era nja kubayita awo wennyini wetugenda okubeera luleme kubeera wange ndi musajja munaku naye ndi musajja mukozi nebaza mwenna abantaddeko ettaffaali abanzikiririzaamu abampayo omukisa ne mbafisaako emitwalo 2-3 jjajja Misaki kimwe bali kumpa mukisa
Tata Butebi oyo nkola naye nenkola ssente nyingi nangamba nawe twalako. Mugagga wa kabina yesewo nange alina byasoboka okunkubira nangamba naye gwe kino nga kiriwo ekito tukikoze tutya. Nemugamba tukikoze bwe tuti. Nemubuuza kati ssente tuziteeke wanangamba tukole buyumbayumba kali akawali kakoze 16. Nina abantu abanyongerako obufunze. Neyanziza nnyo neyanzeege. Na sinaba kuyita taata. Waliwo omukwano gwange wanaze Haruna. Ngenda sooka mmuwe akazindaalo asooke ayogereko eri abakungubazi then ndyoke mpite taata abeebaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tugamba waffe obwewo omukulu Ssemakula bagamba batya simanyi wangi sinatandika nibambi kitali kya maama gwe nno munnaffe kati okaaba naye ffeninaye liso lyakala dda naye kitalo kya maama manyi kibayita maama. Kati nze maama wange nasigaza omu mukalaba kasajja katono naye kanene wange musajja Ssemakula misa kinze muyita daddi ate maama sewewale kutukuza bulungi naye maama wange era nze ekyejo tekigwamu sobola okujjawo ne musunaasuna temugamba nti kimbanima nkyajjukira maama wange kati oba gwe munaago n'ogenda wasimanyi okyalinawo Allah abakuumire. Sebo mukulu kiwewa kitalo nnyo ekya maama waffe. Sina lwe bigambo bingi byakwogera ebyange nja byogera naye mukulwani ne lwakuba yandyamu olukwe. Musajja ono bafuna ssente waba bafuna ssente nga bafuna ssente nyingi nga nange zinneeraliikiriza ombalidde ki guwampise. Musajja ono nemusanga nga ssente ayonoona nnyo nooni gumbi ayiwaayiwa nomwana nange nno baloboozi wange tebajja kujjukira ng'ayiwa alinye ku kreti ati babawe najja nange nazinfuuwa nemala nemunenya nemugamba nti obadde zaki nze na ssente zange. So nemugamba ekyamagezi kyebajja okubalamu omuyayi waayise tewabula mukululo naye awantu buli kyofunawo ki ojja kuba wamaanyi nnyo ng'olina kiweekoleddewo oba olina oguze abantu kebanyasigala nga balabako bajja nakutya naye kati wali tewali akutya. So neyanze okubeera nti wampuliriza era kati oliko ababalabwako tetuteesa. Musajja ono nantwala ku kizimbe kyange kyagambye netulambula n'aleeta ne mukyala we mu kyama kumbe bo bakuppa ki dizayini ngenda okuwulirawo ekyo okugira bwe nti yampita sajja nakujja naye nasaaliwo nali Denmark nasaali mu ggwanga naye bwebalisebo essomero lyatandika abasobodde muwa abaana bannange nebyange Hajo Haji byaffe biwanvu taata nsaba ojje munange webazeeko ku mikwano gyaffe. Bannange essomero baliyita Mount Caleb International School liri Buwalula enkya we tugenda terinaggwa naye abaana batandika okusoma kati ssente zezimbuze mumpa abaana musasule school fees nyongere enzimbe. Bane mwebale kujja era mwebale kutubeererawo manyi waliwo engalo zetwasangawo nga zigamba nti munno mukabi munno nno ddala. Mwebale nnyo okwagala omwana wange banze olwedde mwali mwanjagala yagala dda era sikyabasaba kunjagala mwali mwanjagala yagala dda mpaka kuva mu 19 paka kati nga munjagala anyumirwa natanyumirwa era nga mwenna mukolaki munjagala
babira gata wakati kirazimba abala bwe kulinda bilwamu nga oyagala kuuza ko gwe jangwa bana ilwano kali siso mama mwanje kale kale jimwamanyiriza nange nitambulira eyo naye nga ndi mutamivu omugaso so kale nebaza bannange abayimbi bensinga obukulu ne besisinga abayimbi mwenna ngenda kugatta wamu mwebala okwagala omwana wammwe kubanga nze yemba lunaku lumu yanguuza nga tuyirireyo mu birongoola nga tufuna sena ng'entaata sente zatuweerera wazijjanga wa nze nga nte ebintu byambe tebirimu n'ekikumi konze nafisanga era ensonga lwaki ogamba olaba nti bannange obavuga mamotoka ga benzi envuga zikozeeko kitegeera envuga bikadde olw'ensonga nina okupisa musome nze saasoma nakoma mu P3 Kasaana primary school kitegeera naye bwe natuuka bwe nayiiya ensi yange neyiiya nentuuka mu kibuga nze manyi bwe najja naye ngamba bwe ndizaala kati wentuusa wano mu Kampala bwe ndizaala abaana bange njagala basome bagendeeyo balinye ennyonyi bagendeeyo wala mwebweru kati babeera ebweru kasitegeza ndi baana abalala bonna bazaala abaana nga bali ebweru batebate kitega kirooto nno ekirooto ekyo nga kiri mu myaka ga 13 kuba nzijukira bulungi nga Museveni yawambagina emyaka 13 nze era taata wange kyabagambye kyekituufu nze naye ali wasanvu mu 3 sigweka myaka gyange kuba nkuze era nebaze Mukama naye bwe naga nija kuweerera abaana bange mpola mpola ekituufu nafuba siinayo mwana wange atayogera Luzungu ate nga nsirima yes kubanga ninayo bebatikidde diguli eza Siminya top neko ebe si diguli otwasomeranga nga bagamba omwana waliriraga manjagala nsome nange nyambale ku gudi ngawo kati olubalako stop nga bajambala sitegeza diguli abagikozeeki abagifunye yenze ne nga bagamba nga sibalima nga siwali neko omuzungu bwe boogera abo nemmala Katonda alunjayizirako katinyolo bwetyo bwe boogera baaba abadiguliza topu naye obwongo tebukyasobola kukola ki kubikwata naye nebaza nti ngenda nwana sebo nno mundabira wano naye siri wa mizanyo n'omwaka ogujja gizotikkira emabega kenina ne looya iri muzibu asi wa topu abo si batopu naye ne balooya sisaaga ono yasoma n'atuuka mu senior 6 n'angamba taata kati njagala olekeraawo okumpeerera kati weerera bato bange nze ngenda kutandika okweyiiya nemugamba okakasajja onzenyambi era nentandika okweyiiya ngamba mpeerera abalala bato tewali atasoma yensonga embeeza mu biboroka ebikadde yensonga embeeza mu mbeera etanyuma bulungi naye te ekyomukisa omulungi nkakasanga sente zange buli gye nazisa ntandika okubanga nzirabako ate nali abaana saabakula nti mbawadde katalaba nti nze nabazaala oba kubaweerera bereere bizinensi kubanga osobola omuzaala nakufaanana nnyo natakufaako katakwagala kati abazadde kyenja kusaba ekimuli kibukuba ffenna katalabali batoli bazadde beye nga mulaga abaana bammwe emikwano ekirala muzaale abaana temubategekera mubaleke abaana be muzaala temubategekera mubaveeko wano sinze nakulawo abaana be muzaala nkiddamu abaana be muzaala temubategekera wabula mubateeketeeke
mukawulidde mukoleshi abaana bemuzaala mubaveeko temubategekera wabula mubateeketeeke omwana bw'omuteekateeka akula amanyi nti kino bwe ndikula nenkola kino nenfuna kino bwe ndikula nenkola nenfuna kino njagala nkole nfune kiri nzije bali abato tubajeba nano jankwe yambala gadda obubalenza dda kujemu ono bayangira mutebiiro nati ono yadda kujemba mubalenzi ekitegete namala emyaka mingi nga nyina omwana omulenzi ogwo ono yekka kati ate nayagala nfuule nnyo muganda we nayagala nfuule nnyo muganda we neŋŋamba nedda nze siri muganda wo kwate kuba ogenda otandika okunoonya ensonga ezisa emikisa gyo emikisa gyange siri egigyo tambula ogende buli kaseera abeera nesibako nemugamba mupaako tambula ogende onoonye nakuwerera ati ojabazaki kakati awo nebakwataganawo nobajjo waabwe nebatandika okulembukana nenda okulya nti ate bategeka bidongo abantu bakyawajemba nga bagamba jemba mubbi tasasula nga mbisange tasasula bayingi era bwe bali babala ababbi nange natuuka nene mubaliramu kubanga yatimbanga ebipande olwokuba ayina tata we nga yagamba tutandikira kwaliwa kono nesanga ndi mutwe munene ku kipande tugenda gini ogenda kugira bwata kusenda gyakufunyiza waliddali ogenda kwanyiriza mutwala ebiri ogogatongera agerengetanyiza aleesi naye ngaomuzadde nosirika nogamba nti ali mukukola ki mugerengetanya emikisa gye bugiregu bane muba mutambula ku nguudo nze njagala mufune ekyokuyiga nga mutambula ku nguudo ezo buli wosanga nga ebitaala byetegereze bwe kiba kyakaredi omanya kikyakutte ekitaala bwe kibanga kyakaredi okitunudde mbooti omanyi kikyakoze eki kikyakutte ne bw'obanga otambuza ensonga mu nsi eno ng'okola emirimu gyo ng'olaba tebitambula omanya kikyali kyaki kyaredi wabula bwe kigezaako ne kidda mu yeroyero nebwebona abaddi ajja kuzifuna kati awina kwongera mumanyi tojjako kigere mukama gwakuyamba awo si kyangu awo okuva ku yereyo waba otawera kiyinza okuddayo nekiddaku kuledi ate kiyinza okuddayo kiyinza okwerabira ekiddayo kuledi nga tekiraba kwakakulinyi naye katonda bwakuyamba noyongera nofayo nekigera okulaga kyakakulini batta bwe kyakakulini kiba kyokugambye nti tambula ogenda onoonya emikisa gyo mu nsi gyolaga mugaso ako kategeeza ki kategeeza nti abaana bwe muba mubazaala tobuteekateekera katonda bwakuyamba n'ofuna wakwatebwa oluba kiba muweerere abe n'amagezi omuntu yasoma abanga akabajjo k'egiraasi akabajjo k'egiraasi nomala okasa bwe kati nosala omutayimbwa nga munene ngaekiri byonna nobissa mu ttaka nogamba omwaka gumu nja kujja mbale ndabe ebiri wano akabajjo k'egiraasi katono ekiti omutayimbwa gwenkananga guli obiteeke mu ttaka omwaka ogwo okomewo otakule bw'olisanga nga omutayimbwa guli omunene gukyenkanankana ogenda kusanga bukola bwe tekubuuka ku buwunga bumyufu nga guggwerera akabajjo k'egiraasi bw'olikola bwoti ettaka lirivaako bw'olikola bwoti oligenda kulengera gy'olaga ekyo nakyo simanyi bamukitegedde eyasoma abanga akabajjo k'egiraasi nze ndakkiriza nti saasoma naye mpeerera abaana bange ate bebanyigiriza oluzungu ebyenkwatako byenkutte ebyesikute si nsonga naye mwebale nnyo muganda wange Kayemba aliwa agenzi era gwalaba Kayemba alina ekigambo kyeyagamba omwana wange manyi mu nsi muno abasajja basinga obukoddo mu ssente aluuna
Mayinja, Kayemba, Kapo, era mbadde ntudde wali ono omwana ono naye zino amazina nakola bwati nzo okulaba Kaponga akwata musawa mbagamba wali naye mbagambye sukabide olaba kukisenge najeyo mutwalo nakuwona mufuwe nemugambo oyo tagaba nekikumi mu nsengo naye Kayemba ono yandinyonyola neŋŋamba abantu bano lwaki tebagaba ssente bali batuufu era Aruna kyanyonyodde mu yasanga ono akola ki adibuuda namugamba ogwebeza ki abo basajja batusanga ffe twayimba dda mpuje ku lisiti olaba ovamu ekizibu Aruna mpate kizike mu nseero abasajja abo banjigiriza naawe olese kizike awaye ensi etandise okukyuka nno bantu batandise okukolesa batandise okugaba abasajja abo bwe mulaba nze njagala mbagambe ekigambo kino nti nkyali ku nsonga eri eyokuteeka oyobutategekera mwana kasita omanya wasula ono bamuyita minisa kisemakula yatuteerangako byuma fene tuyimba mukase music recorders mubazira gita singers mukumwenda kyenda mukaba ono tekinisiani ayina okulongosa microphone kino wagenda okujja okuyimba nga kozesa sideya kuba gwe ŋŋamba wali era oyo kojja wange ate kuva ku byolwali bino musimanye ebyaki nze mwagala mu mutima gwange gwe saagala sisobola kuweweetereza era kugamba nakukyawa naye okukyawa kulala n'obutakwagala kulala era okukunyiigira kulala sobola okugamba nakunyiigira tewandibadde gwe n'ogamba tokojakibadde kikiri ono kyemugambye kayogera straightforward yes wansonga namugamba tobikkirizanga kibi ekibi okiyitanga kibi abasajja bano batusanga tuyimba nga ffe tulina obuzibu abakadongo kamu obuzibu bwe twasooka okufuna bwe buno okwagala ebitiibwa Lord Fred Sebata ne bamateeko Jofre Mukungu ne bamalayika agenda baseggwanga kitasinga Fred Sebale ne bazebra sotekisingas kitegeera kati ekyo kyekyatuleetera obuzibu ebitiibwa kibiina kyange bonna abantu katanzi sente ozifunye ozitutte ezifisewo oba wakatuka gyolaga genereta ekubye wageneta gitwala kati nodira zino zobadde ofisizaawo ng'ozitwala naye abasajja bano bwe baali bajja bano beesonyiwa ebitiibwa ne bajja nga baagala sente zaabwe kuzissa mu nsawo oba afunye lukumi lwe adduka agenda akola ebyategese era ne batuyitako ne bagagawalira ddala fene tusigalayo ng'esala z'abakatoliki kino kyali olubereberebe kiriba ne kakano na bulijjo ensonga eyo okwagala ebitiibwa nga tolina ssente tegasa tekola makulu kubanga oluyambuze leetata sente zatuweerera wazijjawa kubanga tebatugoba ku sukulu fiizi naye nga ofuba okulaba nga tusoma konze musome nammwe muweerere aba nze omulimu gwange nkoze ki nkutuusizza kakati ono lumu bano mukukekkereza ennyo n'obutagaba kyova olaba era bagagga nakati fe abaawoza nnyo obundi anandaba ate bali bajja kunyiigira tetulina n'ekikuli obukadde buno n'abalala batandise kukola bintu byekale kankomaawo
emmere eyo eyekiki genda maaso etumalamu amaanyi genda maaso lumu Jemba yaŋŋamba mbeebaza okuzimba omwana wa muntu. Lumu Jemba kubanze nalina emikwano gyange naye ekyomukisa omulungi asogera ddala okuba mukwano gwange okuba nene kamiliyoni nesaawa era njagala ng'omuntu nga nirabodwaire nga njagala ng'omuntu wemere jajja ekyekitegeera naye embeera zange nga tebazisobola ate nga nange nzaawe sizisobola kubanga toyinza kuntuuzaawo butudde mu mitingi siba tukole lutya eri wabawo ekiwola ate mbanyina kakati ono najja n'ayingirawo ng'abasobola mitingi yazibaamu obukulembeze bwa jjajjaawe oyo jjajjaawe baba balina ebyabo byokukulembeze simanya mitingi nkiiko esagalidde n'enkiiko bagenda okuza nti batuteesa kino ate munnange ogenda okulaba bebateesa okuwezawo ennaku bweziti ng'olukiiko lwaffe twalimu lwabagezi buli sente zize konze zize baneebe munnange ntimusinga naye nga olukiiko sakola saalimu era nomunna Kayemba yaŋŋamba nti Kayemba oyo taata Kayemba yaŋŋamba zinga akasoggo bw'okazinga bwoti ofubanga nnyo okulaba ngeno wansi tekayitiririka butirifu wabula kayirisigali akatonda akatobiyatobiyako tewaliika sente zikwate bweziteeka wano bwoti tokkiriza eno wansi kugira bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo nemugamba ekigambo ekyo bekigambo kifunamu ki kukwata sente y'okuyinyweza ffe abalya n'abanywa temulowooza nti tulikoowa polisi ziriyo nebuga tunywe paka ku makire tewali buzibu kasitaba amapuupu ate kakati bwe yatuukaawo nemugamba ekyo kifunamu ekyokuyiga nti sente bazikekkereza obugagga bw'omuntu esente za mu nsawo obugagga bw'omuntu era bwaŋŋambye nti wamugamba agule ekintu ekikalu neŋŋamba nti mwebale kulabirira mwana wammwe kubanga mwenna abayimbi bapromoota tuli ba Luganda ne bwe tunakola tutya akazindalo kano ke katugatta kakati mu kulabirira abaana mmwe n'okumulaga nti wano bakola batebe bati yensonga nzeno simanyi kwakola tubayisewa nazijjo nabuzi kati ate nagenza okola ndi simanyi eri egindi bwenamwaya zenagukidde era nayambiddwa buyambibwa kuba kati nenzija nga njira era amadda omujja okujja nga ndabayo kati naninoonyezayo ki banga enze sokalagana nabantu wabeera wange nga sisobola kutambula nabigere genda kwenonyeza biya gyali ekitundu nebababa bakiba kati era nze nkulaga nebumpa yeno ndantundayo sibaayo na laifu era mbasaba mugende mu maaso n'okulabirira omwana wammwe omwana gwe webali butanswaza kubanza ononsonyi wanze situjja sina kajanja kiwo kubanga oba wefunye sente oba olina sente mbujja kola ebibi nkutunuulire bandi mwana nandabadde dda tolina kukenera kukola bintu bikyafu olwokuba nyina kyekweguyako sente nange nyina esatu zange kitegeera bw'oŋŋamba nti emboloka zolina enyingi eziri onjogulwa emboka nange nyina lafo yange ekijimbi kitegeera kakati ekyanguzisa eyo abaana n'abazzukulu balina okusangawo emmotoka awaka ebeerega ya nnono buli wajja emmotoka awaka ekisumuzo ne kikuva mu ngalo okukizza si kyangu oyo mbabuulira okuzza ekisumulizo si kyangu nze ni muyimbi yagwa emyaka 10 nenkomawo nenjaka mu ggwanga lino Uganda nayimba nengwa nemmala emyaka 10 nenzira kakati ekisumuluzo ekyo ekyemmotoka okukikomyawo tokiyita kyakusaaga oba olaba nga si kyangu kikwate emmotoka ekukaddiyeeko genda bondi watonda emmotoka nina emmotoka yange eno naye njagala ompe emmotoka kubanga ono bagitunda ompe emmotoka nyongereyo mmeka
ogenda n'ekisumuluzo tuwanyisa mpe emmotoka eno tugipakinga eddewali engedde wano mu luguudo gyegenderamu ebisumuluzo biri bwe biti mpa nkuwe nja kwongerayo sente biri babbanja nasasula mpolampola naye nga ngenze neevuga kubanga emmotoka basudde yagamba atalivuga ku mulugo nagenda olunya muggulu bwati yaduula nga naffe tugamba mama tulizifunako ddi nno nga alina kolona erimundi lebulandi naye nga tefunika bino ebintu byembagamba si byakusaaga alina amagezi ku baana abato alina okubiwuliriramu okufuna sente mu ndongo si kintu kya muzannyo era nze newunya abaana abayimbi b'ennaku zino balina omukisa mwana najja naku olimba lumu navuga nemotoka nga tuyiribe n'endongo naye nga bano abasajja be bajja n'amagezi naye nga ekyatukadiriza nga tutulina sente bitiibwa okwagala ennyota bano ndaba batya nga nyimbire wagundi bano bajja nga ekipande kyonna kyenkana bonna banna emitwe gyenaku egiri ne bayimba ne bafuna sente zaabwe buli afuna sente z'emisinde bano abasajja balya sente z'abantu ne balima nokugiyimbira ne bagenda nga nebakubirayo emiggo ebyema ne babyasa era banaye kabumayo bayamba nyimba dibano atoleke nesiri atolese naye omwana okumuteekateeka kyekisinga obukulu kati nze sigamangako ono nti gula wano sigamangako nti olunaku lumu yaŋŋamba taata namugamba kinuma mu nsi eno njagala wakiri obeeyo nakayumba nga nekabaka amabati abiri naye nga kako nga mmanyi nti olina woyimi naŋŋamba taata tofaayo nomunyanamugamba nkoye nandaga enyumba zino twatukawo nemugamba kati omanyi oyo yaluno yanguzisa ebintu neono taata Mutemi yanguzisa obuyumba jajamisa kyandepinga wawulira nga nyina wawulira eyo nafunye yakasente yankubira nampita nagamba gwe muzukulu oliwa nti ndi wano jangu wano nkwagala kati nengenda naye nakagula Land Cruiser yange nagamba njagala kunvugamu mu mmotoka eno toyinza kubona mu mmotoka eno nga tonvuzeemu n'atuula nagamba vuga ng'ogenda wooti yantwala ku ttaka nambuza mu mmotoka mulimu sente mmeka eno poloti ogiguze miliyoni 10 esente zange ezalimu nali ngenda mu bintu birala ne taata Raymond oyo sente yaziwamba nazitwala nasooka natwalako enka 7 ezali mu mmotoka nagamba kati 3 ngagala obutasukka nnaku 2 wendagana kati gwe n'olumirirwa nnyo esente z'emmotoka kisibagenda okubiri wansi kyekireyo naye ngaettaka okyalirira ekyo kyebayita okutegeka omuntu era neyanziza so kigamba buli lwolikwadde omuntu n'omugamba wayi awo nkuwaddewo olwokuba nga tamanyi bulumi bwe engeri gyewafunamu n'okutunda tagenda kukalubirirwa tasobola kubanga buli amulaga waliyo abantu abajja nateekawo akabina k'emmotoka bwati nabikula buutu nagamba wano bangambye golinawo obuyinza gendo owotwalya mukutu yava mubafukomanyi yamusendeza olyanga zezijyawo nozitundako boti nga nokuwunya ziwunya kyobola abaana batonda bakadde baabwe nga babagamba tomuzikulewo otabateekateeka bwaba yeekolera ebibye nga yeekolera ebibye talina nsonga emutunuliza kali akantu konyina akafiika okatunda naye olwokubanga yakula amanyi talina kufuna bufunyi talina kussaamu ekyo kyekisinga okubabonyabonya nolwekyo abaana mubategekera mubateeketeeke neyanzige bakadde bange taata wange era nkusaba ojje kisibukako mpulidde wano olowooza okutegedde nti ate goli walayisini kubanga gobadde okaba maama wo simanya biki okuzeeko nawolekako nako bazikulu akati nno waliwo abatambalaba nako bano bakola bati kati bwegandi okolagana nomuganda wange butebi kati musango kiki kiyinza okunyombya nga nyomukuwagaga mu mityana basinga bonene bekusanga nawandi oliwadiwaminsaki era sigera kusiira kulowooza nti muteesa mbozi yawalagi liyinza kuba ya sente aliudaje bano waluna baneyezemezemaneyotiro era bwanaafuna singa ekutambebwa aninze bwafuna ne bwaba tampadde
naye muzzukulu wange gwazaala abeere mu mbeera eyeyagaza kyekyo kye nagambanga nti abaana bange abalidda n'abaliddawo babeere bonna nga bafuna mukulu omulungi. Waliwo banyinaze omwe ngambi baba bati mwebale kuba na mikwano konze tuave waffe kasaana nga tumanyi embeko yaffe netugamba nti mulina okwekolerera nga yabategeka singa ebyo byonna tebiriiwo tebandi muzikudde. Abaana tomuwa tomutegekera abaana okubakebeza kutya mpozi nga nsindala kakati mpozi nga nsindala kubanga nze manyi nga nze nakula ne kafeero nga yatanina mwana n'omu wadde omukyala nga tuli ffenna mu 1980 ndowooza nga mu 9 mu makula gitasinga ze maganjo kati ebibye byemmalinze birala nayo bisiikirwa mu kumufuna twamufuniraawo okulayiro theatre kati ate nga gwemumanyi nti omukyala mukulu naye kati saagala nnyo okusebbira nkima ndi musajja mulangira ngezaako okuwanuuza ebyo nyinza okuleeta yakubaana ate abalala mutananabako singamba ngezaako okuwanuuza nga basatu kuba bana nsobola okubaleeta ne bagati bano abaana bano nze mbamanyi ne maama waabwe mumanyi olunaku lwetwamufuna ndumanyi naye ebyo kiri wankima kagenda kubyange mwebale nnyo okujja okunzikirako mukyala wange mwebale nnyo tukungubagirako bannange abaana temubategekera mubateeketeeke kyokola kasitaba nga era watandikira okusinziira okugenda okutambula bwati agenda noonye sente. Abaana mulina okwekolerera muve ku sente z'abakadde bammwe kubanga erinnya lyo lirala n'ebyange birala omukisa ku mulala n'ogwange mulala. Ojja kugoyerera ku gwange nga nze Katonda bakutema nsansa ensansa ebibiro byagwawo tezikyali kitegeera bino kubanga weeyiya Katonda senga sakozesa amagezi naye ng'ekyomukisa kyalimu mu kukozesa amagezi n'obwongo nga mulimu okusoma. Ati nze kinnemesa eyo naye waggulu ne mu mboozi zonna kasita batandika meeting z'oluzungu ate kati mama ez'okulisanako kitegeera mbasibe kigere mu maaso kikyomukisa omulungi nempeerera saasoma kampeerere abali basomye balinjuna mwebale nnyo mwebale